kusooka njozaayoza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka okuba nti kati twolekedde emyaka 7 gyennyini egy'obulamu bwe, ate nenkulisa n'Obuganda obw'omulembe guno omutebi okuba nti ffe bannamukisa abanaabaawo nga tujaguza emyaka 7 egy'obulamu bwa nnyinimu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Amasaaliba gano ag'emyaka 7 mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu gategeeza kweyubula. Nga bwe tumanyi obulungi, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yazaalibwa ng'omulangira nga 13 April 1955 era ng'obwakabaka bwe buli. Ate obwakabaka ne buvaawo mu 66 era mu 69 Kabaka n'akwata obuvunaanyizibwa obunene oluvannyuma lwa Ssekabaka Muteesa okujja omukono mu ngabo. Mu kiseera ekyo obwakabaka bwali tebuliiwo, weewaawo yatwala mu maaso obuvunaanyizibwa obwa Nnamulondo y'abajjajjaabe. 1993 Kabaka yazza eŋŋoma y'abajjajjaabe era obwakabaka ne buddawo. Kakati obwakabaka bwe bwaddirawo waliwo ebintu bingi ebyali bibuze ne mu gavumenti ez'ebitundu. Waliwo abakulembeze abaali bawaŋŋamiziddwa, oli ne bamuyita nti wessaza oba Busujju oba Luddawa, naye ng'abalumbaganya abajjawo obwakabaka n'amasaza ago be bamutaddewo. Ne bateekawo n'amasaza amalala kye baayita amasaza naye nga tekituukana n'amasaza gaffe ag'obwakabaka bwa Buganda. Kyenvudde ngamba nti babaddewo okweyubula. Embeera eyo eyaliwo mu myaka 7 Ssaabasajja Kabaka ku mulembe guno omutebi afubye okulaba ng'azzaawo amasaza ge nga bwe gaali, nti amasaza gali 18. Ebitundu ebimu byali bituuse n'okuba nga ebibuze oluvannyuma lw'okusalaasala zi districts mu ngeri gye zaatemebwamu. Ekyokulabirako, abantu b'ekyotera mu Buddu baali mu district ey'e Rakai. Rakai ye wali ekitebe ky'essaza Kooki. Abantu bangi baali bakitwala nti okuva mu Tukula, Kyotera n'eggombolola endala eziri mu Lubuubuutu olwo kati oluli mu district y'e Kyotera, nti abo bantu b'e Kooki. Era emirundi egyasooka bwe twalinga tuzannya emipiira gy'amasaza ng'abantu b'e Kyotera, abantu b'e Kakuuto n'okweyongererayo ddala nga bawagira ttiimu ya Kooki bwe beezanya ne ttiimu ya Buddu banga beetwala okubeera banna abakooki. Naye olwaleero Ssaabasajja Kabaka ayubudde, embeera yonna neddawo nga bwe yali, amasaza ne gaddamu okulabika nga bwe gaali. Abantu ne baddamu okwerabira masaza gaabwe mu ggombola zaabwe. Waliwo okutemaatema obufiififi mu bitundu bya Buganda. Ggombola nosanga ggombola emu ng'evuddemu obufi 6 era ng'abantu bwe batambulira. Ssaabasajja Kabaka n'akomyawo ggombola obukulembeze ng'ebwasengekebwa okuvira ddala mu ntandikwa. Si ekyo kyokka, mu minisitule eya gavumenti ez'ebitundu mu myaka 7 Kabaka akomezzaawo ekitiibwa ky'abaami be. Olwaleero omwami wa Kabaka okuvira ddala ku mutongole ow'omuluko ow'eggombola n'ow'essaza n'abo abali ku nkiiko ezo bakola emirimu, bawulirwa, bassibwamu ekitiibwa, bessaamu ekitiibwa era beeyisa nga baami ba Kabaka. Batuukiriza obuvunaanyizibwa obutambulira ku bitiibwa ebyo ebyabaweebwa mu bwami Kabaka bwe yabakwasa. Era emirimu gy'obwakabaka gizzeemu okutambuzibwa n'okwanya nga giyita mu minisitule eya gavumenti ez'ebitundu. Olwaleero omuntu bw'aba n'enteekateeka yonna ng'omwami wa Kabaka taliiwo, alaba nga waliwo ekibulako. Bwe twatandikira oba n'ebbanga eryasooka mu lugendo luno ng'abaami ba Kabaka abaasooka bayaayaana nti abakulembeze abali mu LC newala tebawa baami ba Kabaka mukisa kubaako kye boogera eri bantu. Olwaleero abakulembeze abali mu gavumenti be bayaayaana okubeera nti abaami ba Kabaka babawa ekifo eboogerera obulungi mu ngeri enzikakkamu. Kitegeeza nti Kabaka Mutebi mu myaka gino azizzaawo ekitiibwa kya gavumenti ez'ebitundu, azizzaawo ekitiibwa ky'abaami be abamukolera emirimu, azizzaawo omugaso n'amakulu ogw'obukulembeze buno obuli mu nnono.
okuviira ddala mwaka wa 1200 Kabaka Kintu bwe yassaawo obwami bwe buno ku mitendera gyonna. N'olwekyo emyaka 7 nze ndaba nga kibadde gyakweyubula. Ekyo kitwali twafiirwa ekyali kyabula kiziddwawo kyekisooka. Ekyokubiri emyaka 7 ate gibadde gyakwongera kuyitimusa n'okutumbula. Weewaawo nti nno omwami wa Kabaka ow'omulembe guno Omutebi tafuna musaala n'ebintu ebirala eby'enjawulo ebyafunibwanga ku mirembe giri nga tukyayina federo, naye ate ayitimuse nnyo, atumbuse nnyo. Omwami wa Kabaka olwaleero amanyiddwa mu kitundu gy'alamulira ne mu bitundu ebirala byonna, olw'okuba nti nno abaami kati bakola emirimu egitali gimu, emirimu egibafudde abagundiivu mu Bwakabaka kyokka n'ebweru w'Obwakabaka bwa Buganda. Era Ssaabasajja Kabaka atuwadde abakulembeze abanywevu ab'omulembe guno Omutebi. Omuntu bw'otambula buli gy'olaga olaba nti ddala abaami Kabaka be yatuwa beba abatuufu abasaanidde, abeesigika, abalina bye bakola, abasobola okweyimirizaawo ne bayamba n'okuwa ekkubo ery'okukwata eri abantu abalala. N'olwekyo twagala okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka, ate naffe okweyozaayoza ffe ab'omukisa ab'omulembe guno Omutebi nti mukulembeze bwa Kabaka obulungi mu myaka gye emirungi ku mirembe gye tusobodde okubaako ebitutuusibwako nga biyisibwa mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Abantu bangi basobodde okuteekebwateekebwa mu bukulembeze. Tulaba abantu bangi abamu bagenze mu buweereza obw'ebyobufuzi, abalala bagenze mu buweereza obw'enzikiriza, naye nga entabiro ebadde mu kubateekateeka mu minisitule zino, minisitule ya gavumenti ez'ebitundu ku mitendera egy'enjawulo, ng'oli abaddemu ng'ow'ekitongole ku mutendera gwonna. Tulina Musa 18, tulina Gombola 195, tulina Emiruka 1338, tulina n'ebyalo ebiri mu 85. Bino byonna birina abakulembeze n'enkiiko enzigumifu. Naye abantu ate abava ku nkiiko zino basobodde okugenda mu buweereza obulala era ne bakola bulungi kubanga babadde balina okuteekebwateekebwa okw'enjawulo kwe bafunye. N'ekyo twagala kugamba nti Ssaabasajja Kabaka atukoze bulungi. Emyaka gye 7 gibadde gya bibala eri Obuganda nga bwe kiyolekera mu minisitule eno eya gavumenti ez'ebitundu. Ate era mu myaka gino Kabaka watusobozesezza n'okussaawo structures, entereeza esobozesa abantu okufuna obukugu mu bukulembeze. Ne tufuna abalezi, ne tufuna abaseesa, ne tufuna enteekateeka ey'okwekebejja engeri emirimu gye gikolebwamu mu gavumenti ez'ebitundu naddala ku mutendera ogw'amasaza n'ogwa ggombolola. Abantu ne bamanya nti nno ebakuwa ekifo beera buvunaanyizibwa bw'olina okuteekebwa okutuukiriza ng'aliwo n'abakulondoola, n'abakulambika, n'abakulungamya, n'abakwekebejja. Ne kiyamba nnyo abantu okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe bwebakakatako mu bbanga lyonna. Obuganda amazaalibwa gano kintu kikulu nnyo. Okusookera ddala nga tutegeeza okwesiga Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ye. Munajjukira ku mazaalibwa aga 2020 waliwo abatandiikiriza mpolampola okusekeeterera Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka, ne bakitambuza ne batuuka n'okubika nnyinimu Ssaabasajja Kabaka. Naye gwe baayogerako eryansimattu kati yajaguza emyaka 7, ate nga twebaza Katonda ntutuuse okujaguza emyaka 7 ng'ayongedde okulwana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka ngazzeemu okukola emirimu egy'enjawulo era nga tumulaba ng'akyagenda mu maaso n'okutulambika. Kitegeeza nti Obuganda twongere okwesiga Ssaabasajja Kabaka. Gatutegeeza nti Obuganda twongere okwesiga abantu Ssaabasajja Kabaka baatuwa okutukulembera. Kitegeeza nti Obuganda tusigale nga tulina essuubi, nga tukolera wamu, nga tuwuliriza ebigambo Kabaka by'atugamba n'abaami be nga bakulembeddwamu Katikkiro okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Kitegeeza tetuteekeddwa kuva ku lugendo, tetuteekeddwa kuva ku mugendo ogw'okuzza Buganda ku ntikko. Tuteekwa okulwana obwezizingirire kulaba nti ebigendeerwa bya Ssaabasajja Kabaka okutumbula abantu be, okulaakulanya Buganda, okulaba nga Uganda ensi eyawamu gye tulinamu omugabo ogw'enjawulo ebeera mu mbeera eyeeyagaza, tuteekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe Kabaka nga bw'atulagira, nga bw'atulambika,
tusobole okugenda mu maaso. Ate n'ekirala tuteekeddwa okwerabirira mu bulamu bwaffe. Wabula tukuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka tubeera tukuza bulamu. Era Kabaka amazaalibwa ge yagawaayo okulwanyisa endwadde ez'enjawulo n'okulwanyisa ebintu eby'enjawulo ebireetera abantu okukonziba mu mibiri gyabwe n'okubeera nti obulamu busaanawo. Awo nno amazaalibwa gano gategeeza tugende twejjanjabise, twekebeze, tweyise mu mbeera eyamba obulamu bwaffe okubeera obulungi. Ffenna awamu tusobole okubeera abatebi ab'omulembe guno omutebi abanaasobola okutwala mu maaso Buganda eno. Nga tulwanira Buganda okugizza ku ntikko, tuteekwa okulwana okubeera abalamu, okubeera nti bweneetuuka ku ntikko tunaasobola okuginywererezaayo nga tuyita mu ebyo bye tukola obulungi. Kiri mu nnono zaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne Kabaka wa Baganda. Ssaabasajja Kabaka tumanyi ye Kabaka wa Buganda na buli muntu alimu. Era bino byonna bye mbadde njogerako biganyulwa buli muntu na buli kintu ekiri mu Bwakabaka bwa Buganda. Ate era mu ngeri y'emu Kabaka ye Ssaabataka akulembera ebika bya Buganda byonna. N'olwekyo buli muntu wa Buganda gy'abeera eyava mu Buganda n'omuntu alina ekika si nsonga oba azaalibweyo ku mawanga naye nga gwe male, gwe kawuki, gwe kamulegeya, mwani omuntu oyo Kabaka yamutwala. Twebaza nti mu myaka gino 7 Kabaka yakola enteekateeka abantu bano ebalera ebanonako etandika okubalambika. Enteekateeka ez'enjawulo ziteereddwawo mu kiseera kino ekya Kabaka Mutebi ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe omubadde okussaawo amasaza ebweru wa Buganda. Kati tuweza amasaza 18 wabweru wa Buganda okuyita omwo okukumaakuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka okulaba nti babeera bumu. Era mu ntereeza eyo n'eggombola ziteereddwawo ebweru wa Uganda. Mu ssaza kati erya Bungereza yo tutandise n'okufuna emiruka nga bwe tumanyira essaza eryasookera ddala mu 2002 okutondebwawo ebweru wa Buganda. Nekyo ligenze ligundira katuse ne kumutendera ogw'emiruko okulaba nti abantu Kabaka ayongera okubasemberera obukulembeze bwabwe era nga bwadde n'abaami mu mitendera egyo gyonna. Ne tetukomyawo Kabaka ataddewo n'enteekateeka egatta abantu ku ssemazinga awamu nga bayita mu bibiina byabwe eby'enjawulo n'okwenyigira mu nteekateeka ezikolebwa mu Bwakabaka. Tulina ebibiina nga Ggwanga Mujje, Buganda Bumu n'ebirala. Naye byonna Kabaka abiteereddewo enteekateeka ezigatta abantu be ne bakuŋŋaanirako awamu ng'abooluganda ab'awamu mu kigendererwa kimu. Enteekateeka eno yatandikira ku ssemazinga wa Amerika etwatandika Buganda Bumu, North American Convention, olukuŋŋaana olugatta amasaza 11 agali mu Amerika awamu ne Canada. Ate era omwaka oguwedde twalabye nga tugguliddwawo n'enteekateeka egatta abantu ba Kabaka abali ku ssemazinga wa Bulaaya, Buganda European Convention, Buganda Bumu European Convention. Olukuŋŋaana olwatandise nga lugatta amasaza ga Kabaka agali ku ssemazinga owa Bulaaya amasaza 3 ate n'ebitundu ebirala ebitannaba kugungibwamu masaza ng'abantu babe basobola okubaako gye bakuŋŋaanira. Era mu mwaka gwe gumu etandika Buganda Bumu South African Convention, olukuŋŋaana olugatta abantu ba Kabaka ababeera mu maserengeta ga Africa. Amasaza ago nago gakyali 3 naye nga n'abantu abalala bateekebwateekebwa naye abo bonna babadde mu lukuŋŋaana luno. Ate omwaka guno omukago omujja oba enteekateeka empya egenda kutandikibwawo egatta abantu ba Kabaka ababeera mu Asia era nga bakuŋŋaanira wamu ne baweebwa obubaka obuzimba Buganda ne beenyigira mu nteekateeka ezizza Buganda ku ntikko ne bayambibwa ku ebyo ebibasoomooza. Abantu b'ebweru eyo baadde mu mbeera eyatalina mukamwana yeekamwana yekka nga tebalina muntu yenna abakwatako naye Kabaka abateereddeyo omukono. Akati enteekateeka ezo tugenda na kuziyitamu okulaba nga abaana baffe abavudde e Buganda ne bagenda mu nsi ezo ku mawanga basobola okufuna ababeezi bwe bafaanagana mu kifo ky'okubeera nga bafuna ababeezi basanze ku mawanga bavudde mu nsi endala mu bitundu ebirala. Obuwangwa ne bufa ne bubula, olulimi lwabwe ne lufa, okutandika
n'olukuŋŋaana olugenda okubeera mu America ku mulundi guno. Waliwo enteekateeka ez'enjawulo ezikolebwa okulaba nti abaana baffe banoonya abeezi abatuufu. Eno y'enkola eneetuyamba okukuuma olulimi lwaffe n'obuwangwa bwaffe ku mawanga, n'abaana bali ku mawanga okwenyumiriza mu ggwanga lyabwe era n'okubaako kye bagatta ku nsi yaabwe. Abazaalibwa nga munnansi eyo gy'azaaliddwa, gy'asomedde, amanyi byeyo. Ekinaamugatta kwe kubeera nti amaka ge ate ganyweredde ku nnono za Buganda. Era bano beenyigidde butereevu ne mu nteekateeka ze tukola okudduka emisinde gya Kabaka, era bagenda kudduka okuva nga 6 n'ennaku ezinaddako okusinziira ku mbeera y'obudde. Beenyigidde mu nteekateeka nga luwalo lwaffe, baleeta amakula, kyokka ate naffe tubalambika n'okubalungamya, era bayize ebintu bingi ebisobola okubayambako okukulaakulana ate n'okwezimba naddala mu buwangwa n'ennono zaabwe. So nno nga balina n'ebintu bingi bye batuwadde wano, okugeza twafuna eddwaliro eritambula, twafuna ambulance Obwakabaka, twafuna computers eziri mu masaza. Ebyo byonna nga bivudde mu kuŋŋaana zino ez'enjawulo ezitegekebwa mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka ge yatondawo ebweru. Kale nno Kabaka asobodde okukumaakuma abantu be, ate nabo basobodde okubeera ne kye bagatta ku nsi eno Buganda ekisukka kwogera ebigambo. Basobodde n'okumanya agafa embuga, nababeera nga tebasobola kubeera nga bawudiisibwa. Abalabi ba Buganda abatamanya ŋŋamba, abavaayo buli kaseera okubeera nga bateekawo ebibooziboozi ebigenderere ng'ekikulu kye bigenderwamu kwe kulaba nti bisekeetera Obwakabaka. Kati bwe twogerera olwaleero abantu bano basobola okwaŋŋanga abalabi ba Buganda kubanga balina okumanya kubafuna buli lunaku mu mikutu gya Buganda ne mu nteekateeka ez'enjawulo. Ebyoto birina amakulu agawerako, okusookera ddala okujjukiza Obuganda n'ensi yonna nti okuva edda n'edda Omuganda yasomanga, kyekyamufuula omugunjufu, kubanga essomero ly'Omuganda, ekibiina ky'Omuganda kyali kyoto. Twagala okuyita mu byoto bino okusomesa ku ebyo ebyetaagisa abantu okubeera nga bimanya ku mulembe guno omutebi, nga n'ekisinga obukulu okusomesa abantu ba Buganda okwetangira endwadde ezeewalika, naddala obulwadde buno obwa mukenenya. Twalabye nti ne bannaffe ab'eggwanga lya Amerika bakendezza obuyambi bwe bawenza eno. Tuteekwa kwekamwana ffekka fenga abantu ba Buganda nga tulwanyisa mukenenya. Ekyokubiri, obulwadde bw'omusujja gw'ensiri bwewaawo tebwogerwako nnyo, tebutunuulirwa nnyo, naye bwe bulwadde obusinga okutta abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda. Naye ate wadde tusobola bumalirawo ddala, tusobola okubwetangira nga tukozesa obutimba bw'ensiri, nga tusaawa ensiko okutwetooloola, nga tujjawo ebikebekebe, nga tusaanyawo obudibadiba obutwetoolodde. Bino byonna ebintu abantu babigayaalira mu bulamu obwa bulijjo n'ebirala byesikoonyeeko. Ebyoto bino bigendereddwamu okusomesa abantu osobola okulwanyisa omusujja gw'ensiri n'ogukendeeza ne kyakwetaagisa kugenda mu ddwaliro, kubanga tulowooza abantu ba Kabaka bafiirwa obudde bungi n'ensimbi nnyingi olw'obulwadde. Ekyokubiri, tufiirwa abantu bangi booli abandigasse kulaakulana kw'ensi yaffe Buganda. N'olwekyo ebyoto bino bigenda kutuyamba okusomesa abantu ku ndwadde naddala omusujja gw'ensiri n'obulwadde bwa mukenenya. Ekyokubiri, okwongera okunnyikiza amakulu bajjajjaffe ge baayina mu kussaawo okusoma okwaliwo mu biseera ebyo, okusoma okw'ebyoto basoma mu ngeri ennyangu. Olwaliyo abantu bangi basoma n'avaayo nga si muwanguzi, bakyasomye tasobola kukiteeka mu nkola olw'okuba ebintu bikaluubirizibwa ne bijjibwa mu mbeera eyaffe eya bulijjo ey'obutonde. Naye kati tugenda ku byoto bino tuba tuddayo mu mbeera gye twasomerangamu ate eri mu butonde bwaffe etegerekka amangu, neetuyamba abantu okulwanyisa endwadde ezeewalika. Okusookera ddala, njozaayoza essomero St. Peters SS Bombo Kalule ne Kangaawo ng'omuntu omulangira Mulondo, njozaayoza ne CBS nga leediyo ya Kabaka, kubanga essomero eryo kyekimu ku bibala bya CBS entanda ya Buganda. Naye ate nenjozaayoza n'essaza Bulemeezi okubeera nti Ssaabasajja Kabaka yawaddeyo erinnya tekitera kusangika, era ndowooza kiyinza okuba nga kyekizimbe ekyokubiri kyemmanyi Kabaka, wayinza okubayo n'ebirala byesimanyi. Ekizimbe ekyokubiri kyemmanyi ti Kabaka yasiimye n'akiwa erinnya lye.
tulabye emirundi mingi kabaka nga asiima ebintu ne bituumibwa amannya g'abakadde be, bajjajja be, n'abantu abalala ab'enkizo. Naye bw'olaba kabaka asiimye okuwa erinnya lye okubbulwamu ekizimbe, kitegeeza kabaka ayagala nnyo ebyenjigiriza. Kitegeeza kabaka asiima omulimu ogukolebwa ku St. Peters Bombo Kalule. Kitegeeza kabaka asiima omulimu ogukolebwa musajja w'Ekkangaawo Ronald Mulondo. Twagala okubayozaayoza ate kiwa okusoomooza nti kabaka bw'asiima n'akuwa erinnya lye, kitegeeza n'ebinaakolebwa awo biteekwa okuba nga bituukana n'ekitiibwa kya kabaka, bituukana n'ekitiibwa ky'erinnya eryo. Erinnya eriggye Obuganda mu nvuba ne libuteeka awatunuulikikako. Tulowooza nti nno byonna ebinaakolebwa mu byenjigiriza mu St. Peters Bombo Kalule bwe waba byadde ne luli bijjeyo bulungi ekitiibwa kya Buganda, naye ate bijja kwongera okwanya nga bijjeyo bulungi ekitiibwa kya Buganda, ekitiibwa kya Bulemeezi, ekitiibwa kya Kkangaawo, kubanga Ssaabasajja Kabaka abawadde ekirabo Ssemalabo, erinnya lye okubbulwamu ekizimbe ate nga tujaguza emyaka 7. Twebaza okuba nti enkulaakulana ekoleddwa ku ssomero lino yeeyagaza. CBS eyazaala St. Peters bwetunuulira kye yawaayo n'ekiviisiddwamu kiwa ekitiibwa. Mu Bayibuli mulimu olugero lw'omusizi, ne wabaawo eyasiga dinaali emu nazza dinaali emu kubanga gye baamuwa, naye eyaviisaamu amagoba baamwongera. N'olwekyo Bombo Kalule tubayozaayoza era tusaba batambulira awo nga ebazze bakola ebbanga lyonna nga tutambula tugenda mu maaso. Ekyo tulina okukola kati nga kabaka awaddeyo erinnya lye okubbulwamu ekizimbe ekya A-level, twesunga ebibala ebituukana n'ekitiibwa kya Buganda. Ku lwange, lw'ab'enju yange ate ne ku lwa minisitule ya gavumenti ez'ebitundu, tusooka okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku myaka 7 egy'obulamu bwe. Tumwebaza ebyo byatukoledde mu myaka gino 7. Tumwebaza naffe otugabanyiza ku buvunaanyizibwa n'atuwa omukisa okumuweereza ku mitendera egy'enjawulo, okuviira ddala ku minisita ne baweereza bannange minisitule, abaami ab'amasaza n'abamyuka n'enkiiko zonna, abaami bagombola n'amyuka abwe n'enkiiko, ab'emiruka n'amyuka n'enkiiko, abatongole n'abamyuka n'enkiiko, era abasobodde okugatta obwakabaka ku bantu okuviira ddala ku maka. Twagaliza Ssaabasajja Kabaka okujaguza obulungi amazaalibwa ge, ate tusaba Katonda amuwangaaze emyaka kafukunya, ayongere okulamula Obuganda, twongere okukulaakulana nga Kabaka Mutebi bw'atukoze, twongere okutebuka ensonga. Ate ne bannayuganda bonna, Buganda efunye kinene mu Ssaabasajja Kabaka, ne Uganda eganyuddwa nnyo mu Ssaabasajja Kabaka. Emirundi mingi Kabaka buli lwavaayo n'abaako ensonga gy'ayanjudde oba ensonga gy'aggyeeyo abantu beewalala bagikola mangu. Ntambudde mu minisitule yange ey'ensonga za Buganda ebweru mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, n'olaba nti abantu bonna bazuukusizza okulima emmwanyi. Lwaki? Nga bagamba Kabaka wa Buganda yalagira. Kabaka bwe yalagira abantu ba Buganda okwegemya obulwadde bwa COVID, twasanga nga abantu abali ebweru wa Uganda nabo layini zijjudde, era abantu bangi baataasibwa okufa olwa Ssaabasajja Kabaka. Kabaka emirundi mingi avuddeyo nnyo, katuyita mu Ssemasonga ey'okuna, ku ddembe ly'obuntu, okulwanyisa ebikolwa eby'ettima wano. Ebyo byonna biba biranyisibwa, bibeera ku bya bulungi by'abantu ba Uganda bonna okutwaliza awamu. Awo nno saagala kukoma ku minisitule y'ensonga za gavumenti ez'ebitundu, naye ne ku lw'ensonga za Buganda ebweru tukulisa Ssaabasajja Kabaka ne tumwebaza olw'okuba tukulembedde bulungi, awadde ekyokulabirako ekirungi, era atambudde bulungi naye bakulembeze banne ab'ennono okuva mu bitundu ebiramu. Awulira omusinga wa Lwenzululu ng'avudde mu nkomyo ng'ayogera mu ddoboozi lye nti omuntu eyavaayo obutengerera n'ayimirira naye yali Ssaabasajja Kabaka, era ng'agamba oba oliawo singa si Ssaabasajja Kabaka yandibadde tavaayo mu kiseera yaviira mu nkomyo. N'ekyo twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era n'okusaba Katonda ayongere okumuwangaaza ebirungi ebyo byatukoledde, ayongere obitukolera n'emyaka emirala, olw'okukulaakulana kwa Buganda, olw'okugenda mu maaso okwa Uganda, ate n'abantu bonna gye bali okwenyumiriza n'okutumbula obuwango bwabwe. Awangaale nnyinimu Ssaabasajja Kabaka.